Yes, mugamba mutya mwasuze mutya yona gye muli gye musinzira okubanga mugoberera Red Zone TV kyemukola kya mutawana nnyo Sebambulide Patrick Nzembera wano ngamba weereza kakati njagala kubanga nkuleetera ate agamu ku maloboozi g'abana Uganda abavuddeyo ne babanga batangaza mu nsonga eno mujjukira nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooke mbajjukize oba mujjukire eggulire etwalese ery'eggulo eryabadde likwata ku nsonga ya Yoweri Kaguta Museveni okubanga yagaanye essomero eryabadde lisabiddwa okubanga libbulwamu Idi Amini. Kakati waliwo omukyala wano, waliwo omuntu eyannumbye nga ngamba ebyo simanya mbijjeewa kakati oba tewafunye mawulire ago. Banna ekindeetesa updates zino kubeera nti wabaawo abateyagategedde. Kati oba tewagategedde wuliriza naawe oba oli awo otandikiraawo okwongera okunoonyereza obenga ofuna oba oli awo ebisinga ku byange. Kakati njagala nsooke nkuzannyira eddoboozi ly'omukyala ono yabadde ku NBS era njagala mplayinga eddoboozi lino ndyoke ngende mu nsonga yaffe eno ebadde endeese essaawa zino zennyini. Sooka owulire eddoboozi ly'omukyala ono oba oli awo ojja kukkiriza nti update gye naleese oba mawulire ge naleese matuufu just oyinza okuba tonnaba kubanga ogamanya bumanya ng'era okitegeera ebiseera ebisinga emirimu gye bakwata nkimanyi omulimu ne gikukwata n'oba nga amawulire ne waba wagakuyitako n'otagafuna naye oli waaba agaleese gatwale okola okunoonyereza okuko ozule oba ddala kyekyo naye sooka owulirize omukyala ono tusooke tweyongereyo. It's a shame era kiswaza nnyo mukulu Museveni bw'anadda mu kisenge kye naye baka kyabuswavu teri mukulembeza asobola kuwalana n'owalana n'amalaalo. Njagala omutegeeza nti tuyina abantu Amini yafa akyayina abawagizi, Amini yafa akyayina famire, Amini yafa akyayina eggwanga mwe yava n'eddiini mwe yava. Kitegeeza nti ebbaluwa eno tetugattako okuleko twawula. Amini gwagambye mbu yajja unconstitutionally. Amini yajja unconstitutional naye tuyina ono eyajja ng'abantu bafudde emitwalo n'emitwalo nga bw'ogenda eruweera abafiirwa byabwe tebaliyirirwanga naye yo olwo Amini mubi nnyo. Oyina ono akugamba nti ali so constitutional ng'akutte ssemateeka y'eggwanga n'agifuula exercise book. Bw'akeera ku makya mujje kkomo ku myaka kuba njagala kweyongerayo nnyo. Bw'atuuka ebisanja bwe biggwawo nti mujje kkomo ku bisanja. Emyaka bw'akaddiwa nti mujje kkomo ku myaka. So under his supervision omulembe gwe tegulyerabirwa ng'omulembe ogukulembeddwa enfuga etali mu mateeka. Yes, omukyala ebbaluwa gy'abadde ayogerako ebbaluwa eri gye nakuleetedde eyawandiikiddwa Yoweri Kaguta Museveni ng'agiwandiikira mukyala we minisita w'ebyensimbi Janet Kataha Museveni. Kati ndowooza ntegeerekese bulungi nnyo bwe mba ndeese amawulire nyinza okuba oluusi nze nsoose okugafuna naye tekitegeeza nti mafu. Oho kitegeera agamawulire nagafulumizza waliwo awedde ababadde bamaze okubanga babitegeera ebyadde bigenda mu maaso. So kati mwanyenaze eyazze mu inbox yange bw'obanga tewagafunye bufunye ekitegeereke oyinza oba emirimu gyakutte n'otabimanya mu budde n'endowooza omukyala tasobola kwogerawo ebityo ku National TV newankubadde NBS yaabwe naye at least waba yabaddeyo n'agenda n'ateekayo eddoboozi ndowooza kiba kigattako. Kakati nina ensonga endala gye mbadde njagala okubanga nnyanukula omanyinze munnaayo wano ku Red Zone TV buli muntu tumwetaaga mu struggle eno kyova olabanga ebigambo biba wendaba nga bitugattako mbireeta ne tuba nga tubisheyalingako ffenna. Nina omuntu gwe njagala okubanga twanukula eyabadde ateekawo ekibuuzo ekyo kyenayogeddeko kemabegako awo naye nina amaloboozi agannyanukulidde obulungi ennyo ekintu ekyo oba osanga singa nze nakyanukudde byabadde bijja kutegeerekeka bulala naye waakiri munnayuganda atali omu ate atali muntu wa bulijjo naaba nga ataddewo eddoboozi lye muzeeyi wange nyinza obutakwogera mannya naye waakiri eddoboozi ddyo ngenda ddissaayo baliwulire oba oli awo message enaatuuka ku bekisaanye okubanga enaatuuka ku abo beesaanidde okubanga ebatuukako oba oli awo bategeere kintu kye twogerako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda tebandibadde nga y'omu ku bantu be bandibadde babanja. Kati wuliriza eddoboozi lino si bigambo byange ate si bigambo bya Red Zone TV wabula bigambo by'abantu sekinnoomu abamanyi ensonga era abakkiriza mu kye bakkiriza mu katusooka obiwulirize nze nkomewo nkunnyonnyole. Bannange mubateesa bannange ekintu ekinzigirako ddala waya nyempulira nga sikyategeera ye muntu agamba nti Bobi Wine yatugamba tubimukwasa. Bobi Wine yagamba ddi nti bimukwasa? Yes, wabimukwasa. Bobi Wine waliwo wataatuuka
Bobi Wine waliwo watawangula. Bobi Wine waliwo kyatakoze. Kubanga wona mu America tewali office gyatayingiddemu. Kati mwagala akole ki ekisembayo? Mwagala akole ki mumbulire, mwagala yabakolere kimwe kimwagala kyaba akola ekisembayo. Bobi Wine yavaayo yekalakasiza teri yafuluma mu nnyumba wadde n'omu. Naliko ku TV wano ngandaba. Bamukwatira ku CPS nga nete bonna n'abayitibwa ababaka be nga tekuli n'omu ali naye nga ali yekka ne basajja be abagundi abamukuuma ne mwabulayo Omuganda nga buli omu ali mu nnyaanya atunda bbiringanya atunda emboga bali eri batunda. Kati mwagala Bobi Wine abakolere ki yarabbi? Ero bannange uwe kabina akanene afambooko buli kiseera mwagala mukube embooko ku Bobi Wine mbooko abakolere ki kye mwagala mukimugambe? Kubanga omusajja yagenda mu ani yayambala ku proof ku gundi ku sasa ani yalya ku sasi. Tunulira abasajja be bonna be babakubya amasasi. Nimwe mwagala akoleki? Nimwe n'okufulumayo obufulumi wano okubayita nti ennaku z'omwezi nga 5 mwalimera mu nnyumba. Mwalabikako. Abasirikale tebawera milioni 2. Abasirikale tebawera milioni 2. Mitwalo. Nimuganya okuvaayo okujjayo okununula ensi yammwe. Kati mutunule abebusi golodi abagobya ku byalo 8. Nenga dala kituufu. Lwaki ogoba abantu ku byalo okwo? Golodi ayamba kikufu. Atatukolera na nguudo. Bannange Uganda mbasaba bannange muyimuke mugambe ba MP bammwe bayimuke bateeke y'amaloboozi bazuukusa abantu baleme kwambala masuuti gabamiima. Mugambe bazuukusa abantu baveeyo bannange bayimirirewo tulabe nga tujjayo ensi yaffe era tulinde 26. Can you imagine ddala oyinza okwogera ekigambo ekyo ne bw'obeera MP timundabiranga ddala nga bakulaba muki? Akalulu kati katuyamba ki? Akalulu katuyamba ki? Batubba waliwo we tutawangula ni kati ate oba basiba abaana bonna nakati bakyabasiba lwakalulu akayiti kati ate era nga ngero ate ng'ofunye omugongo ngero ddamu. Bane muzuukuke awo muveeyo bannange mugambe abantu bammwe bazuukuke. Nze akantu aswa kategeera Uganda bo bamanyi Kyagulanyi ajja kuveera tugambe bannange muyimuke tukwate emundu tugere tulwane nga tulinga abagamba nti Kyagulanyi Ssentamu n'emundu zagera tugabira tugere tulwane. Kituufu kyo akalu tekasobola kujjawo Kagutere Museveni. Ekijjawo Kagutere Museveni masasi. Ebigambo by'owulira ku mukutu guno si bigambo byaffe nga Red Zone TV, si bigambo byange nga aguddukanya, wabula bigambo bya Bannayuganda ababakkiriza mu nkyukakyuka, Bannayuganda abaagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe. Sibambulidde Patrick Nsemba aweereza mwebale kubanga mutambula naffe essaawa eno yennyini kyemukola kya mutawana nnyo. Bannaye njagala kusooka beetondera olunaku lw'ejjo twadde tulina okuba nga tusoma akatabo kaffe ku ssaawa 4 ze twasajekisitinga ez'ekiro naye ne twafunyeemu ng'era mu bimanyi embeera y'amasannyalaze akatabo tetwasobodde kubanga tusoma kye twadde tulina okuba nga tusoma, naye waakiri kakyaliwo naffe tukyaliwo
era embeera tujja gitereeza era njagala obbasuubiza nti kagenda kusomebwa waakiri olunaku olwaleero ku ssaawa 4 ez'ekiro tukavalinga Sunday yejjo then Sunday ejja tubeere nga tugenda ku chapter 2 tubeere nga tumalayo akatabaako naye nga wano ku Red Zone TV mbaagala nnyo bannayo kubanga mutambula naffe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza genda ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV osubscribinga ku channel yaffe eyo okwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna bw'obanga otulabira wano ku YouTube okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge okwate kade ka notification era ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okumanya singa Red Zone TV enaabe erina ensonga yonna gyetaddeyo kyemukola kya mutawaana nnyo kubanga mutambula naffe mbaagala nnyo.